Mbaaniriza kusenga 5256 nga bulijjo nkomyewo olwaleero n'enzina ewoomesa emana. Gwe wena omukyala ali eyo oba omwami ali eyo nga weebuuza nti omukyala wange oba omwagalwa wange sobola ntya okumuzina n'awoomerwa? Ebiseera ebisinga abaami mukomplayininga oba mutugamba nti omukyala oyo tawooma, oba mugamba emmana y'oyo omwana tewooma oba y'oyo omukyala tewooma. Ku nsi kuno teri mmana ewooma nga nannyini yagirabirira, munkwate bulungi ngambye nga nannyini yagirabirira, nga nannyini yagiyonja ate nga eyina ebisaanizo. Naye omanyi nti waliwo omusajja asobola okuzina ng'olina amazzi, ng'oli muyonjo, ng'emmana ye eri perfect naye n'atakuwoomerwa ate naawe gwazinye n'otawoomerwa. Obuwoomi bw'okwezina tebuli ku bakyala tebuli ku basajja bokka. Abasajja mwakikwata bubi mwe mulowooza nti mmwe mwekka abalina okuwoomerwa. Nedda mukwano, osobola okunzina nange ne siwoomerwa. Naye kuba nti ffe abakyala Katonda yatuwa. Anyway, nammwe abasajja mu pretendinga. Twefuula nti tuwoomeddwa ku njuyi zombi. Omukyala asobola okwefuula nti awoomeddwa n'akuwaana n'asikina ebyekiyaaye n'akulimbalimba, ekitali kirungi. Nkubiriza nnyo abaagalana okufunangayo akadde ne mwogera ku bulamu bwammwe obw'okwezina. Ebintu bino mubirabanga ebyokuswala nti kiswaza, kati ntuula nti awo ne ntandika okumubuuza nti hani kaakati wamma bwe mba nkuzina owulira otya? Waawe nkukwata n'owulira nga we bati ki kye wandiyagadde nkyuseemu? Biswaza ki? Mulekerawo okwekomomma n'okwefuula abaana abato nga temuli bantu bakulu. Womma musobola okweyambula engoye buli omu munno n'omulago obwereere bwo. Kati kiswaza ki okutuula ne mwogera ku bintu ng'ebyo? Teri muntu agenda kuzina owoomerwe nga toyogera naye. Ebiseera ebisinga kirungi nnyo ky'obulaba obwenzi bungi oba bujja mu maka g'abantu nti nze nja kulema okugamba omuntu wange nti munnange ekituufu kiri kino na kino, ngende ngambemu omulala nti nfune omulala anzine simanyi bye njagala, naye bw'ananzina bye ssaagala oba bitannyumidde era nfune omulala. Bwe mba musajja njagamba tawooma, ngende nnoonye omulala. Kale emmana osobola otya okugizina n'ekuwoomera ate nga ne gw'ozinye awoomeddwa? Ekintu ky'olina okusooka okutunuulira bwe buyonjo bwo. Abasajja nkikubiriza nnyo ensangi zino mbagamba muli bakyafu. Abasajja temwefiirayo, temunaaba. Omusajja gwe n'ova eri n'ojja munno anaabye yeetegese, n'ojja wasiibye otambula okola, n'ojja ntugenda kusisinkana. Okimanyi bulungi tugenda kusisinkana, n'ojja naye n'oyagala ontuukiremu. Olina okwoye. Imagine otuuyanye enkwawa ziwunya ate oyagala ontuuyaniremu, oluvaawo nti siwooma. Ebintu ebiwoomesa emmana, nze nannyiniyo, nze kintu ekisooka okuwoomesa emmana yange. Ensikina egoberera enzinayo. Kubanga era n'eŋŋoma etaliiko mazina tenyuma. Eŋŋoma enyuma nnyo nga bagikuba nga waliwo azina. Ate ng'era waliwo ayimba. So bw'okuba eŋŋoma ng'oli azina naye nga tewaliwo muyimbi, binyuma naye ate era tebisinga biri eri bibakombayininze bisatu. So ki ekindeetera okusikina? Buwoomi. Nabagamba nga tuvudde ku bino abakyala bye twekoza nti tuli kuwoomerwa nga tetuwoomerwa. Nga tuvudde ku bino abakyala bye tufeekinga, bye tukwata obukwati nti gundi asikina bw'ati nange kambisikine nga byakiyaaye nga tebiriiyo. Teri mukazi gw'osobola kuzina n'awoomerwa n'atasikina. Nze kibagamba ndi mukazi, okusikina kujja automatic. Weewulira buwulizi nga tokyasobola kiholdinga, tokyasobola kukizibira, weesanga oleekaanye, weesanga oyogedde by'otategeera, weesanga omuntu omuwaanye, weesanga kubanga byaba kuzina biba biwooma. Abaami baffe mwewala okuzina emmana enkalu. Yes, waliwo abakyala nga mukalu era nga naye akimanyi nti ekituufu kiri nti nina ekizibu, ndi mukalu. Naye waliwo abakyala gw'osobola okutandika n'omulaba nti atobye n'amala n'akala. Tolemerako kumuzina ng'ogenda mu maaso. Ddamu omunoonye, ddamu omwagazise okwezina. Ddamu omunoonye olabe nti emmana yeekaze, emmana yeetobye, olyoka oddemu omuzine mpola mpola. Olwo mujja okuwoomerwa okwezina.
oba ye Enzina ewoomesa emmana mukyuse ku sitayiro. Bw'olaba nti obadde omuzina kano bwe kati ka sitayiro kamu kuba musinkana oli ku kamissionary olinga ke baakulaamira mukwano kyusaamu togenda kufa. Sitayiro nnyingi abaami temwagala kuyiga, temwagala kusoma, temwagala babagamba, mwefuula nti mumanyi ate nga temumanyi. Kibi nnyo omuntu okwefuula nti omanyi naye nga tomanyi. Ekintu oba tokimanyi kkiriza nti simanyi, obangulwe, osomesebwe, okitegeere, omanye nti nkuguse, weezuule. Waliwo abasajja abazina emmana ng'alinga asoggola lumonde. Bannange, mutugamba nti tetumanyi kunyoola biwato. Olowooza omusajja tanyoola kiwato? N'obeera ku munno ng'olinga asoggola lumonde cu ofumita ewantu wamu. Emmana eyina ebisenge. Omukira gutambuze, embolo gitambuze, gireke etabaale. Bw'ofumitako wano, fumitako wali, fumitako wali. Ate tonfumita ng'agamba nti oba oli kusima golodi oba bakugamba obugagga bwo ogenda bujja mu mmana yange. Nedda, we neetaaga okwongeza yongeza, we weetaaga empola tugende empola. Ate teweerabira kuweeweeta ku musino. Nabagamba omusino ogwo gwe mulaba, omusajja asobola okuzina n'akuvaako nga takutte na ku musino. Temumanyi musino kye gulimu, temumanyi buwoomi buli awo. Omukazi muzine nga bw'omuweeweeta ku musino, muzine nga bw'omuromansinga, mukwate ku bbeere, munuune ku bbeere. Naye gw'ofa kimu kumaliriza, gwe kasita otuuka ku ntikko ng'ebibyo biwedde, ng'ogweri okooye nnyo. N'akutunya n'agaa kati laba ono ffala. N'omubuuza, ate nno mumanyi okubuuza, bebi otuuse? Kati akuddemu nti situuse. Era ajja kugamba ntuuse. Bw'oba tondaba nti ntuuse oba situuse, ekyo tukiteeka ebbali. Muyina ekintu ekirala abaami kye mukola. N'ogamba omuntu nti ng'okaze nnyo bebi mpa amazzi agajjewa. Mutwenyiyisa, olinga agamba nti alina oluzi wagase n'agenda asende. Gwe kennyini nyoonya. Ate tomalamu manyi kuŋŋamba nti nkaze, nange mba already neewulira. Golowooza mba sigiwulira. Omukazi yeemanya nti kati emmana etobye oba yeemanya nti kati emmana ekaze. So buli kimu aba akimanyi. So mubeereemu ak'obuntu nga mutuzina. Mubeere mikwano gyaffe. Omukyala mufuule mukwano gwo. Omuzine ebitegeereke, kamuzine ku kabuzi. Muzine ku kamakansi. Muzine ku kamissionary. Naye missionary eno gy'omulaba erimu ebika bingi. Naye mumanyi kamu ke mwakwata. Nonzina ako kuva January paka January. Laba bwengenda ngo ku muyaaye nanfa bbakula. Nanzina ebyo batanzinangako. Olowooza nkujjukira. Mba ndowooza kimu. Kwagamba abasajja balina ne kye bakola, abakyala tulina ne kye bakola. Abakyala balina kye bakola nti oba omuzina ng'ekifaananyi yataddewo kya mulala. Olowooza ali kuzina ggwe kumbe wa. Ye alowooza musajja we oli amuzina ebitegeereke. Kasa abasajja nammwe mutuzine ebiwooma. Mukitegeera. Omukazi muzine akunyumirwe, akuwoomerwe. Weenoonye muyige okusoma naye tutegeka emisomo. Abakyala be bajja. Naye kati amiina kuba at least ogenda n'olabako ku YouTube nti omusajja engeri gye batajja mu misomo. Bino ebya YouTube bibayambye nti ojja ku YouTube ani agenda okulaba nti wagenze mu musomo. N'ogamba ye kanjigeyo kano, kanjigeyo kali. Nawegayo ako. Munno omuzina asikina akuyita gw'osirise. Okanya kimu. Oli okowooza. Munzikirize enkome wano abaagalwa abalungi. Mwebale kwekuumira kusinga Faith 256. Ate mmwe abapya temwerabira subscribinga kutwegattako. Buli kimu muba mujja kisangawo ku channel yaffe, muba mujja kukifuna mu butereevu. Omukama abankuumire mubeere bulungi. Tulinako emisomo, tulinako okwebuulirira, tulinako eddagala. Buli kimu gw'alina ky'oyagala okwebuuza oba gw'alina ky'ayagala okumanya ojja buuzi bulungi ku comment section n'oteekawo kyonna n'ongasenga. Mbadde nsaba twogere ku kino basenga. Mbadde nsaba kusomesa ku kino. Mba ngenda kibasomesa mu bulambulukufu bwakyo. Ate okinaaba kiganye era mba nkugamba kino okusinziira ku research gwe nakoze kikyaganyeemu. So mubeere bulungi temujjanga okwo. Twerabira sharinga, subscribinga n'okulayikinga.
omukama abankuumire. Mbaagala nnyo mwenna basubscriber bange, mwenna abampagira mbaagala nnyo. Yeah.